ku SB4 Media yaffe Tuggussa Enssonga. Nze ndi musanyufu just at least nnengera nti abaana bange bagenda kufuna obwenkanya ate nga nakyo kye babadde baluubirira. Abantu abenyigira mu bikolobero ebinene bwe bityo tetukyabagala mu kitundu kyaffe. Era wabawo gwe bawadde bondi mukakase nti ava mu kitundu kino ng'akatayi tekannasala kkubo. Omwana wange yakwata olugoye luvuguluvu okuva Kampala n'abyambala nga mutunuulidde bweti. Sebo DPC gwe yasindise nkusaba mu mugambe ffe omukyala ne famire batulabeko bw'oba balina gye basenga ewala bagende eyo. Singa mumulaba ku kyalo kuno kalina kusala omusajja wakulaawa. Kakati obujulizi SB4 yabumuwadda kikyakyayagala asinzire ku obwo olyamulamule kwegamba wekiba kisoboka amusalire endooza nagwakufa akalabba kakyaliyo. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Muna Uganda, Big Clara H Property Services bakusosotoledde estate sempya enteketeko okuzama awema ya ku luguudo lw'e Masaka kilomita 4 zokka okuva ku main ploti ziri fuuti 5 ku 10 ku bukadde 13.5 zokka endala erina mayumba ku luguudo lw'e Hoima kilomita 4 zokka okuva ku main fuuti 5 ku 10 ku milioni 6 zokka ettaka lyaffe lyonna lya byapa ate nga enguudo amazzi n'amasannyalaze byonna we birera bitegeke bulungi tusange ku ofisi zaffe ku Kampala Road ku kizimbe kya E-Tower omwaliro gw'okutaano ekisenge E06 oba tukubire ku ssimu zino wammanga. Mulamu okolachi mulamu okolachi n'omwana wange okolachi n'omwana wange oyo mwana muto mulamu abaana bange obalanga lwakuba simwe mubazaala mazima abaana bange obalanga tunuulira empale eyo tunuulira obusajja bwonna buli bweru. Omwana wange yakwata olugoye luvuguluvu okuva Kampala n'abyambala nga mutunuulidde bweti. Tubaniriza ku SB4 Media Tuggussa Enssonga kitundu kyaffe kino ndowooza kiringanga kyakuna. Tuli Masaka ku kyalo bakitankare tukomyewo ku nsonga za John teacher yakabasanya abaana n'agamba nti ffe tetusobola kuva ku nsonga tugirondoola ne tugiggusa akyali mu kkomera
naye olunaku lwaleero tukomyewo oyinza okwebuuza ate banonye ekyo olunaku olwaleero. Leero twabadde tuli awo nga tukwirako kasimu nti ku kyalo kuliko olukiiko nga lukwatagana ku nsonga zitwateeka mu mawulire, era nga leero tuzze okubeerako mu lukiiko luno tumanye kyekiddako, John ali atya wamu ne maama we abali mu kkomera. Wano wootulaba tuli wa chairman buno obutebe olukiiko lugenda okubeera nga lubeera oba okutuula bwe akoliddeko mu byalo ne mu bibuga amanye okutuuza olukiiko ku kyalo. So olunaku olwaleero tuzze mu lukiiko ku nsonga za John oli mulamu eyakabasanya abaana. Tulina chairman tusaba tubuuzaako tuli basanyufu okuba nga otwanirizza ku kyalo kyo omulundi ogwokubiri. Kale ssebo nange ndi musanyufu okulaba nti mukomyewo ate okwongera okulondoola ensonga ezaali mu kitundu kino emabegako mu kusonga y'okukabasanya abaana abato. Kikulu nnyo bwe muba nga mugoberera ensonga ate naffe kyetusinga okwagala, kubanga bwe tukola emirimu gino tugikola mu ngeri ya bwannakyewa yakulumirwa ggwanga, naye we ziba nga ate ensonga muginawo mugituusiza n'etavaamu bulungi tekiba kirungi, kiba kirungi. So mukoze bulungi. Okay, tuyanze nnyo chairman. Omuntu aliyo tubale tusaba mu buliro olukiiko luno lwaki andi bibala kibe tusuubira mu lukiiko luno kuba basinga obungi batubuuza nti omusibe ali atya bannange tetumusuulirira omusibe ne bamuta kuba poliisi ennaku zino ekwata omuntu mugenda okulaba mwezi gumu oba nnaku nga nnya ng'ali bweru. Olukiiko luno nze mu butuufu ku nsonga eyo nkinamu obwesige nti poliisi yaffe okusinziira we yatandika omulimu eteekwa okugumaliriza. Bw'eneeba tegumaliriza nga bwe tukisuubira ejja kuba yeeswaziza yokka, kubanga ffe ensonga twazikola ki? Twazimaliriza era tubakwasa abasibe baffe oluvannyuma lw'okukizuula nti nno ddala ddala omuntu oyo yakabasanya abaki abaana. Naye nga ku nsonga y'olukiiko lw'olwaleero okusinziira ku wenayogerako ne DPC owambirizi police yansaba ngendeyo nengendayo kwolwo nagenda nekola statement nembawa nange statement yange ku nsonga zino negenda mu fayiro. Naye from there ne baga nti kati omukadde teyewulira bulungi ate n'emyaka chairman singa tuba tumuwadde bondi olaba otya ati na bondi anti terina buki teba na buzibu eweebwa omuntu yenna. Naye nangamba nti security anaabeera seefu bw'akomawo mwati ekyo sikiwaako garanti kubanga omuntu tumutangaza bulungi sono John tugamba maama we yali agamba ku kigambo kya maama w'omusibe John nti singa afuna bondi anaasobola okubeerawo bulungi. Mwakyo sikimanyi buterevu bwakyo kubanga namwe okusinziira ku kitundu nga mwakiraba abantu buli omu yali teyeefiirayo kweganga tebakitutte nga nnyo nsonga kati ekiyinza okuddira tokimanya. Ne mugamba nti nno bwekiba kisoboka ti tusooke tukolewo sensitization, abantu basomesebwe bamanye n'ensonga lwaki yaweereddwa bondi ate tulabe ekisobola okuddirira. Era kati lwero olwaleero bwe twamala okidiscussingako ne tukkaanya olwaleero essaawa 10 ennaku z'omwezi zino nga 7 mbalindiridde okubanga bajja, era nansuubiza nti agenda kujja n'omusibe oyo maama wa John. So nakwayo tusubire maama w'omusibe okumulabako. Yes. Yali amukukunidde. Yes. Era naliyo ku Mande nga gyali ne John ngera gyali naye kye twayogerako kyali kya mukadde yekka ng'agenda kujja naye n'abasirikale abalala then bakolewo sensitization mu community basomese. Omanyi abantu baffe abasinga tebamanyi mateeka tebamanyi naye bwe bamanyisibwa ne bategeezebwa lwaki ali bweru kubanga kati ensonga erikulu ennyo ku mukadde
yali kuba nti nno teyasobola kukola buvunaanyizibwa bwe by then kubanga singa ya reporting ekintu ekyo ffe wetuli tuli akulembeze nze ndi mukulembeze mu kyalo kino kyonna obuvunaanyizibwa bumukola ki mbulina ate bwe sikomaawo ngenda wala banga ndi omu kubamanyi ku mateeka amatonotono bankola ne fida mu kiseera kino mu byamateeka ku nsonga z'amaka abaana n'abakyala so kyali kyakabi nnyo kuba nti teyasobola kutambuza mawulire ago bwe yakimanya kati yemu ku nsonga eyamutwala yakkiriza nti akimanyi yali akimanyiiko ye by then yagamba nti takimanyiiko naye kati bw'ayimiridde simanyi bwe kiriyo saategeera nnyo statement ye chairman kuva twava ku kyalo toweerangayo luyogaano nti oba omukulu oyo balina byamumanyiiko ebirala era lwakuba nti nno nga bw'omanyi neighborhoods olumu tebabeera mu good terms olumu obusongasonga mbuzi yalidde amalagala nkoko zaatakudde ewange ebyo bibabeeramu naye ebirala simanyi nnyo balugana ntuko nti famire eyo ku kyalo kuno tewaliko mukwano gwayo tekuliiko mukwano gwe kubanga walinako omukwano kubanga era omwana omuto bagamba nti atumulekere mukwano gwe yegundi wali era bamutwala aludde awo omukyala Nantalaga ndowooza era nakati yakyamulina naye nga bano bwe baliraaniganye bano nange nakyewuunya nga tebakwatagana kubanga twajja ne poliisi ne tugezaako okubayita nti mukadde tannajja naye tewali yalinnyawo abamu ne baga nti ffe tetujjaawo nti ffe tetujjaawo ngati buli omu atyawo ne tukyewuunya kati mukadde okugenda okujja tusangawo nze na defense na poliisi fekka so baali badde basobola okujja nagezaako okubayita mujje mutuyambeko tulabe kyetunoonya oba tusobola okukimaliriza naye era stiru abantu baagaana era kyamani nga ku kyalo osobola okuwirako oluyogaano nti bambi bakwata wabwerere nga bamanyi nti tugeze kyamani ne bajja ne bakwata ekyalo kisobola okuvayo nekiyimira emabeggawo ne bagamba kyamani waffe tetukimusuubiramu gwe kyamani gwe balitutuukirako tofunangayo bantu bajja okulwanirira ku John oyo ku John buli omu amupiininga buli muntu abasinga obungi naddala babadde bamumanyi obulungi kubanga defense oyo yamugamba twasoma ffenna naye John ku kikolwa kye wakola nkututte oyo tolaba nti yali yamuvaamu olw'ensonga eyo n'abalala nga era bwe bagamba nti John kikolwa kibi ate bami mwalimu abaali bakimanyiiko olwedde ate n'akatambi ako bwe kaafuluma mu wiiki eyo abamu baali bakafunye nga bakamanyi naye nga abamu ffe tetunategeera kubanga nze nategeera ku olwo poliisi yajja nenkubira simu nga ssentebe ne bambuulira mwana nti ddi nga senakiwulira ensonga zino ziruddemukko okutuuka lwe nagenda tutuuka ku police station wali ne bambuulira DPC yaliwo CID wa district bonna nga bali kuŋŋaanye kati awo twatandikira tujje tulabe mu maka ga mukadde Jeni ekiriyo so tweyanzizza nnyo kyamaani tulindira abatuuze nabo tulaba batandise okutuula era olukiiko kyemmanyi mu ddakiika nga 10 okuva kati lugenda kubeera nga lutuula tumanye embeera mukadde we twogera amazeeyo nga wiiki nnamba amazeeyo wiiki eweze kubanga bamutwala I think it was Wednesday bamutwalira it's a week so wewe na wenna nga oli eyo abakadde abazadde amaganda agamba nti azaala ekibya kiwongerera naye laba omwana we gwakira kumakya wakusibisa ayinza n'okubanga maama tayingirako mu kkomera obulamu bwe bwonna laba omwana we gwakira kumakya n'akusibisa okumala wiiki nnamba mu kkomera ku myaka egy'obukadde gino emyaka walibadde ng'oli awo omwana nga kwetera kasukaali kulera bazzukulu laba wooyingira mu kkomera olwa mutabani wo so bakadde nenge gye tukuzamu abaana baffe kyamaani tukuza abaana mu ngeri y'eddiini mwaka sitomukuza mu ngeri y'eddiini sisuya nti emize gino gisobola okubeera nga gikolebwa
ate ndo tuvemu n'omuze gw'okwerozaaroza kuba twawerako nti famire Sibyangu balimu engeri ya kalogo kalenzi olumu bisitaani ebyo bituma omuntu okukola ebyo kuba omuntu ng'oli mu sensezizo chairman sisuubira kwerigombera ku bwana kiba kizibu obeerawo ekikyamu era nga kyogambye ekyomukuza abaana mu ddiini kikulu nnyo kubanga ne bwaba muntu mukulu nga talinaamu ddiini kwegamba aba talina kyatya omuntu bw'aba nga akuze nga talina ddiini mu mutima asobola okukola ekintu kyonna kyolaba nga tekisoboka kati nga kuye nti kikola kisoboka kakati bw'otunuulira kati ng'ekyo eky'abaana John mutuufu yasoma naye teyalina ddiini teyakula na ddiini kubanga ekyo tekikola muntu asomye. So ndowooza gwe omuzadde ali eyo programu eno nekyegenda kyekuyigiriza wakyegenda okuyigiriza tukuze abaana baffe mu ddiini okutya Katonda n'okumpisa zennyini nnyini kuba kati mukadde ali mu kkomera ali mu kusasulira ekibi mutabani we ate kyeyakola mukadde okubeera mu kkomera nze nyinza kitwala nti bwali butamanyabwe kubanga singa mutuufu yalina okumanya yandibadde tazibiikiriza mwana we kubanga bagamba nti ne gw'oyagala omusalira omusango nekola ki ne gumusinga n'omuyiririrako n'omulaga nti kino wakikoze kikyamu naye ngawe bagambye okuliwa kino na kino na kino nze ngenda kukuyambako bwendi naye kyabadde kiki kikyamu so singa yayogera ebintu ebyo nga bukyali kubanga nagenda kiwulira nga kisusse mu mwaka naye nga abaana ate babatiisatiisa obutoogera era olwalaba ku nnyaawe ne bakibotola tolaba nti awo sipaaka we yatandikira. So kati kyaba nga tugenda okukolera katugenda mu lukiiko nti okiwagira mukadde ky'okumuta. Yes, kubanga kati muze bwendaba mukadde ekibonezo ekimuweereddwa kiyinza okubanga kati kimala olw'ensonga nti olw'obutamanya kuliviivinga ensonga n'okugezaako okuzibiikiriza omulenzi kubanga waliwo we yatuukira twamubuuza omulenzi omaze ebbanga ki nga tomulaba tintutte ekiseera kati ekyo kyokka kikusibya kubanga twagenda okinoonya nga ddala mu nju mwali era mwe twamujja ng'ate yamuleseemu so kati awo ngeri yamaze okulaba ab'obuyinza eraga ati bannange omwana nange namuwekangira wano yajja bw'ati ne bw'ati ne bw'ati naye bw'ali wano era mbadde mmanyi nti mwamusanzeewo dda kakati awo omusirikale yali badde asinziira ku ekyo nagati mukadde tumuleke naye kati ewiiki eno gy'abonaabonedde mu kukomera ndowooza ekibonezo ekyo kimumala okuyiga n'abanga ensonga etali giddamu mu bulamu bwe obusigadde. Tweyanza chairman abatuuze batandise okuwera katulinde bawerewereko tulinde walikoze tulinda DPC tulinda mukulu DPC district CID n'abasirikale abalala kati nga wali omukyala akola ku nsonga z'abaana n'amaka oyo nsuubira okuba nga ateeka okubeerawo then nsuubira ne chairman LC3 banamugambye chairman LC2 namugambye ba councillors nabagambye babeerewo babeeko nabo kye bacontributing community. Yes. Okay, tweyanza nnyo katubalinde ne Osinkoni police station ne yankubiddeko nga is coming. Okay, tweyanza nnyo chairman katubalindeko batuuke then tubatwale straight mu lukiiko. SB4 Media Tuggussa Enssonga omwalo akyali ku kamera nga bulijjo tusinzidde eno Masaka ekyalo bakiyita Nkarwe gye tusinzidde olunaku olwaleero tukyaliko bwe Kaganda mu ggombolola y'Ekingo mu Lwengo district. Okay, tukyagenda mu maaso ku nsonga za Mulamu eyakabasanya abaana. SB4 Media Tuggussa Enssonga. Muna Uganda, Big Clara H Property Services bakusosotoledde estate empya enteekateka okuzaama awema ya ku luguudo lw'e Masaka kilomita 4 zokka okuva ku main ploti ziri fuuti 5 ku 10 ku bukadde 13.5 zokka endala erina mayumba ku luguudo lw'e Hoima kilomita 4 zokka okuva ku main fuuti 5 ku 10 ku milioni 6 zokka ettaka lyaffe lyonna lya byapa ate nga enguudo amazzi n'amasannyalaze byonna we birera bitegeke bulungi tusange ku ofisi zaffe ku Kampala Road ku
kizimbe kya E-Tower omwaliro gw'okutaano ekisenge E06 oba otukubire ku ssimu zino wammanga. Oyo mwana muto Mulamu. Oyo mwana muto Mulamu. Abaana bange obalanga lwakuba simwe mubazaala mazima. Abaana bange obalanga tunuulira empale eyo, tunuulira obusajja bwonna buli bweru. Nansumulula nanzigyamu engoye neŋŋamba taata ate lwaki onnyambula nanga atofaayo kiri simple. Newe twamugezangako like nogezaako mwesimbamu nga oluusi atukuba kale nze yankubanga nantuga kati nga newendaba akola ki just aseka buseresi. I reached a time nga ne bwemba nebase nekanga sometimes nga ndowooza nzigyemu mu buliri ina obusungu naye nga taata alekerawo tutunuza mbuga za stand yajja naŋŋamba nkulabye ng'okaamuukira kitaawo biki that time n'amugamba kwata omuggo okuba omwana oba sekyo bagenda tandika okukumanyiira n'akwata omuggo n'ankuba. Ate era nga azze mu linnya lya DPC abeeko kyatusomesa wabula nsabye okubabuuza ku oba waliwo alina smartphone ng'erimu Bible ey'Oluganda waliwo agirina bw'oba ogirina tubuulire kubanga agyagala kati bw'obanga togirina ani amanyi olunyankole okulusoma oba n'okulunnyonnyola kentumwa oyinza tuyambako ku lunyankole. Aha, kati oli ajja tuyambako. Here you are. Chairman, ate chairman wa security. Afande OC. Honorable councillors abari wano. Nabasebo banyabo mu kiti kyamwe soko turenja kwita. Nsanyi sonyo okubana mujja kunsonyo wanchari mundasare y'Oluganda ndumusajja munyoro amanya abampita Katitu Godwin mumpurireyo Katitu Godwin ge manya gange nazari bwe bunyoro kamaraso mwaka gwa 1995 ndumusajja mukuru 1995 kati ndumuchenkando cy'abakuru bano na emyaka 3 mpumure kati nange ndiyo kuzaba kadi nsansonyo kwesa katonda kundeeta wano kubanga sinze nerese febwe tuba tusome mirume ogenda kuweereza abantu nakurayira orayira Bible for God and my country katuna kubera nga tusima katonda nga chairman bwatandise kyankizo nnyo ndu wano mu kiti kya DPC kubanga babadde bakumye ko minister nange mbadde gendeyo mbadde serwa kujja wariko minister ja ebyo byenyine bya Paris modo kati esa yona sente mujja kuzifuna mubere nesubi ne RDC tubadde ku stand by nga tujje wano nsanza fande ngasomesa ku environment naye tabaraze ku kantu kanu omwana obe bamuwamba obana bamutusa kwa kati akabozi ko mpira bakayita nibamukaka akabozi omukazi nibamuwamba omukade nibamuwamba ona kufuna form eno bajita police form 3A form eno tuyamba ki bojja police no waba ngataba kuwadde form eno omanye mbutena kijja obujulizo bujja genda mu maaso omwana oba bamara kumuwamba obagwa omukazi omukuru nikikutuukako tonaaba oba omwana tomunaza abarara bagenda omwana bamaze kumuwamba nga mutwara wana bakyara ng'omwana nabo obuyasanga buri bweru omwana bamara kumuwamba bwe bati muduke dokogende ku police ofune form eno nga tonakora na statement katubwofuna eno form toina osonu anna kujistampinga ojitwarira omusawo wa government anna kujijuza
ekyo tuba tufuna obukakafu ku fayiro yo obukakasa mbu omwana oba omuntu bamutusizaho ki oba bamukase akabozi afanda kubadde okerabidde kukasomesa kikuru nnyo ate eno foomu ya bwereere togenda wa polisi wa osi nagamba ya mutwari 5 nedda sina sente sijja kugendayo ekyo ndowooza mukikute bulungi nze ntera nnyo okwagala ebibuuzo leero nja kuba ku radio Bukoto FM ne OCCID naye nja kubabbirako ku bibuuzo ebitugenda kusomesa leero kuva saawa emu kutuuka saawa 3 defilement wafande yagisomesezzaako tujja kusomesa ku rape okwo kwekako omukazi omukulu akabuuzi attempted rape oba okugezaako kutuusa ku muntu okumukaka akabuuzi na okubba omuwala atanayetuuka omuwala kumubba n'omubba mu bazadde be atanaweza myaka 18 n'omutwala n'omuwasa topic ezitugenda kusomesa oba tugenda kuyigako mu kawungezi mpulidde kansala ndubi nekyama mbu lwaki twaleese Musibe wano mu mateeka g'eggwanga tukirizibwa Musibe kumuleeta ku mpingo ngu tumubaddize wano kubanga walimu abantu ab'emitima etakoze eki bw'omuleeta wano ne bamukutera mu ngalo oba mu mikono jo omusango bakuteeka gwa negligence ne bakusiba n'omulimo gwange nigufa babadde bari ready kumumpa naye nentya kubanga mbadde simanyi ki mpulira nkoni bw'obata omuntu w'abandi ate nze ngende ku madda mu mateeka tukirizibwa naye kirungi kati chairman webale nnyo obutayagala ki abakozi b'ebikolobero tujja kumusiba nga bw'okisabye nakata musibe tujja kwongera tumusibe ako kazanyo nnyo basebo ne banyabo obuzibu bwe tulina ba chairman LC1 ba kansara bakama bange obuzibu bwe tulina polisi tojocha tojufumba tusange ngeyidde mwagara tukore tumwagara tukore kituufu chairman kyoyogedde abasibe mmwe mwennyini nekati waruka bendeseeyo ba chairman bajje kuyimirira ki owulira oraba chairman omwana wammwe yanakurakurana ekyalo kyammwe mwena tuli bazadde oraba afande OCID kankoya kenkuwa naye omwana omutakore ki nja kumutwara e Kampala oba mu mafaamu zangwa ekiruhura nitweraba tojufumba tokora ki sange yidi mugamba polisi eriyenguze kati chairman ngona janka abirire n'omusibe ampeyo n'omutwaro ng'ebiri nja kusura enjara oroza azireka aba polisi mumbaretera ki obuzibu jukera omuntu awayenguzi nona ajinonye kumurara omusango gubogu tubasibe emyaka 5 naye gwogenda ari mu kimpuku n'omuwaye emitwaro gy'omuwadde bw'omuwesa togamba 10 kubanga wariko bakayungirizi kayungirizi bwakugamba DPC atajja kugamba ni DPC agambye tuweki ngwe emitwaro 5 omusango munene nnyo kintu ekyo kyakabi twandikoze bulungi naye awo ekirala mukuru chairman Buganda muno mazemu emyaka 10 nava kapichorwa 2012 mulina kansa ki yobwakerere simanyi gundizo si story mbadde njagala nsomere ku Bible eye misango emitono tukoye rumunari mu radio nebambuza mburi watch police mukunde mwagaranye misango emitini urira
lwaki polisi muduka ku misango emiteni kusinga eminene kati omusango omunene onalyako ki nga defilement eno omuggyeko ki ng'abantu bakaba naye buno byankoko obwakyamano byandimaze ambanje emitwaro 2 gumu 8 osanga omusirikale anemunda ajje kukwata omuntu webanje emitwaro gumu 8 butamanya bwamwe n'oburajagavu bwamwe kati obanje emitwaro gumu kitundu omusirikale omwadde emitwaro 5 agenda kukwatira obuki oba otegeera gwe omutego guba gukora kati omuntu aremeddwa kusasura ego omutwaro gumu 6 oba 8 olowooza ajja kuwa emitwaro 5 gyowadde omupoliisi ate omaze kumenya amateeka muyige kumara ensonga zammwe mulina ebika otandikira ku kika waliyo n'abakyara waliyo sebataka waliyo LC abo bona baba n'emparana kugwe gwe baba kukyawa muture ng'ebika eno mukyali n'ebika byammwe oba kika kya njovu nze neddira engabi oba kika kya ngabi mutura obusango bwammwe anvumye agambye manya nfaanane enkobe obusango bwemmalire ate nze bw'ojja ku polisi sijja kubura musango gw'okuteekako afande OC incitement to violence wajja basomeseza incitement to violence gobwovuma omuntu n'omugamba afaanana atya murema alina malaria alina embarga egoro n'abadde mu musango wali omukazi yagambye munne mbalina obukyara butono oba yabara batya ogwo musango baguyita incitement to violence nogamba akyamanu bakunoonya kubanga oli w'ekibiina gundi bwe bityo n'ebigambo byakarebere n'okuwemura ogwo musango gukusiba penal code act gyeryawo emyaka 12 oli mukomera kazi nayerega olina olina obukyara butono tonda kyotegeeza nekyoro tolina waaka omulala yakuba omukazi awo w'olubuto nga ndi awo bafaaki mbutamanyi nsumika kati omukazi ku mukazi ensumika omanyi etya osumika wa mumbulire oburebure n'ebintu ebitayamba buli muntu waliwo kigambo buli muntu ali wano ayagala asooka akibulire ekigambo kiri nti oba lwokusatu luli saaliwo lwokusatu ndowooza lwokusatu bakwata omuvubuka wano masita ne bamukwata nti yakola defilement eyo yamala omwaka ng'eri wano ezanyira wano mu nkalwe naye nga tewali omuntu asobola okuvaayo n'agamba nti lekani nenyige ku poliisi ngene ngambe kino naye kati mukama n'akomyawo bwe byagaana okwekiriza byokka nekituluka kyayabika kati kikyayabika poliisi neyejja neyekwata bwe bakwata omuvubuka oyo masita waali paka ne saa zino ali ku station CPS Lwengo paka ne kati ekizibu kyokka ekiriwo masita yandibadde nga bamututte mu kooti efayiro eriwa state manyi fewa ne Lwengo nga district tetuna state yaani state yo yakola ku misango ye lawyer kankiteke bwendi ye muwabi y'emisango za police state yano okuyisaayo fayiro nti efayiro eno erimu obujulizi oba efayiro eno ebuzeemu kino na kino n'agikomyawo nti poliisi bwemukimaliriza mukomye efayiro eyo nate tukole ki tukole sanctioning tugitwale mu kooti so kale kizibu kyekyo oyo master waali eri ku poliisi so timweraliikira nti poliisi yatuyiseemu
n'atunyiga oyo bwali. Owokubiri yani maama we. Maama we kyenva nva nesimaawo bagamba maama we mbu yafuna obulwadde mbu leka gwe gundi tombuuza nnyo gundi tombuuza nnyo anti kubanga kyemwagala kuwulira saaliwo omanyi sikola wa Elwengo CPS nze nkola nkoni nze nsindika ne bangambye mbu tiyafuna obulwadde simanyi siti dokita mbu awula mbu inikola lugambo mbu nete munkwata mu lugambo maama we ne mbu ne bamuwa kaboni police boni kati simanyi oba ali wano manya munkalwe munkingo wano simanyi naye efayiro naye esoma ye kubanga buli muntu ana emisango gye omuvubuka oyo master waamu oyo ana omusango aggravated defilement gwe gugwe defilement eri enkaali ginasoose okubabulira wano ono omukadde maama we naye ana ogugwe okusabiikiriza defilement gwomusango gwa mukadde so bonawe fayiro biri zitambula so tuleke okufunamu pressure oba tufunemu stress naye byona bijja kuba nga bigenda mu kooti kyoba n'abagambe nti Lwengo tetunaki state asoma emisango gyaffe tukosa bano ab'e Masaka naye singa nga luli twadde ne owaffe wano owaffe n'agenda asoma weyamala okusoma ne bamuwa ebyomulamuzi kati ali mulamuzi n'abivaako bya state okusoma amafayiro so simanyi wetujja kufuna bijja kuba nga bigonda so muleke okuteekamu emitima kubanga amanyi kye babadde mwena mubadde mukiriza ekigambo ekyo oli waali noono waali ate awo omuntu okufuna police boni njagala kino tukiteekemu bwe tuti eri dembe y'omuntu okufuna police boni dembe zonna guli naze ngenda kubuulira wadde madda ng'omuntu asa omuntu agenda mu kooti enafuna kooti boni kooti nemuta n'akomawo ewuwe wadde polisi ejja kumuta anawe eddembe okugendera mu maaso g'omulamuzi ne bamugamba nti yes bamuwe kooti bail n'afuluma n'agenda oba kooti boni n'afuluma nga tasaswe ne sente ku gavumenti kati wano ku polisi kizibu ono kufuluma owa defilement owa madda owa robbery owa treason owa asoni n'ebirala oyo muzibu okufuluma wano ku polisi ne ku kooti afuluma kubanga it is his right dembe lye wadde ng'asa abantu 10 nga Jamiru mukula oyo wajja kutandika okugenda nga mu kooti mujja kubula nti kooti emuwadde ki emuwadde bail so it is his right so tuweralikire n'olaba nti omubbi yatusseko wano akomyewo mu kyalo naye nga sisaba nti ekyo kijja kubeerawo sisaba nti kibeerewo kooti nga banange mu kooti nga oluganda lwamu ngezaako oluganda lwamwe singa njogera olwange luli mbawulire olwange ebonguni olwo lwange so banange kyekyo tuleke okufulamu emitima kati omusibe wammwe oba omusibe waffe wali fayiro yagenze wa loya oba omuwolereza wa gavumenti
nakkiriza mbu omuntu atwalibwewa mu kooti. Mande agenda mu kooti. Naye obuzibu bwe mulina bumu, tumugoberera misango. Okugoberera emisango kati bwatuuse mu kooti abatuwa statement mwenna bw'oraba samanisi mbogende obugende mu kooti ow'obujulizi jangu odduka. Ogwo omusango gw'ekika ekyo kooti ekusasula. Kooti erina kusasuleza ekisulo za roje wonna asula transport ekutute n'ez'okulya. Kati bw'oba wano n'ogende Masaka ne bakuwa emitwalo 10 batemala. Mumpulidde tokwata mu nsawo yo sente ziba weeziri. Kooti yenna kuzikuwa. Kooti registrar bw'otuukayo yanna kuwa sente ezo. Bwenva wano bwenva wano gwe kyengenda kukola n'oyo omuntu bajja kumuzaayo. Osi oyo omuntu olina kumuzaayo fayiro eri sanctioned. Oba yagala oba tayagala oyo mukazi fayiro eri sanctioned. Mutuyambeko oyo mukazi akore ki ne osi eddoboozi ly'abantu bano liririmu nakyogeddeko. Abantu abeenyigira mu bikolobero ebinene bwe bityo tetukyabagala mu kitundu kyaffe. Era wabawo gwe bawadde bondi mukakase nti ava mu kitundu kino ng'akatayi tekannasala kkubo. Mubajjewo mubatwale kubanga eyo mwe muyina ebifo gye musobola okukuumira abantu ng'abo. Ekitali ekyo ekyalo kyo kijja mugoba. Kubanga omuntu asobezza ku mwana asukka mu omu. Omuntu asobezza ku mwana asukka mu omu. Toyina woogambira nti okyalina nekyonoonyereza. N'abalamuzi nabo batuyamba oluusi baleme kwewugguusa. Bujulizi ki bwe baagala obusinga ku SB4 bwe yabawa? Kali akatambi akalabikira ddala ng'omusajja ali awo asobya ku mwana. Kakati obujulizi SB4 yabumuwadda kikyakyayagala. Asinzire ku obwo olyamulamule kwegamba wekiba kisoboka amusalire endooza nagwakufa. Akalabba kakyaliyo. Omulamuzi tumuwadde obujulizi. Fene ekyalo tekikyayagala balabako. Mutuyambe mu banone. DPC wanaaba ayagala kujja kuwulira abantu bano nga bamugamba ekyo nga tumuleeta abantu abawulira. Mutuyambe abantu abo naye olwedde yakusindise obujulizi buzzeeyo mukwatagane ne OC abantu abo tulabe nga bavaawo. Ndowooza kyekyo tweyanzizza. Abantu bano obunyiivu bwe balina balemeddwa okubakonvinsinga obulungi lwaki bamuwadde police bond kubanga ne OC akiyizaako nga naye alimu okwemulugunywa nti olugambo nawulidde nti mulwadde. Abantu bano bajja kutwalira amateeka mu ngalo ate mukomewo wano enkya kubanga tebafunye ku bumativu kwani yaweereddwa police bond. Tulirake n'oli aliyo tewali buzibu. Naye mutubuulire nti ku lwokubiri omukyala agenda kukomawo mu kooti okunnyonnyolako bondi ye weekola ki weekomako. Abagoberera tujjeyo tumanye tubebere bamativu nti bamukomezzaawo ku kyalo nga ensonga ze ziri kiriya. Abantu bajja kuba convinced. Naye saawa eno bw'ogamba nti bamusindisa abantu bajja kumukolako obulabi ate nkyodde. Mubabuulire ensonga bamatire. Neyanziza. N'omuwandiisi ayagala kubaako kyagamba. Amanya agange nze Mutebi Sadaati. Obwedda ndi wano byansobedde ne byempandiika. Kubanga nze mbadde nsubira wano DPC maaso ku maaso. Bwe yali atwala omukyala namugamba
ne mugamba batwala obatwala naye Katonda kakuvaamu n'obata mu nnaku 3 ebiddako totunenya omuntu nze mbulamu bwange nina omwana ogwo omuwala kinkuba ennaku oli naakusobya ku baana b'omuntu 2 mu nju entono bwetyo etali nti kalina nti ekoma kuli nti saawulira ne tujja ate n'otugamba omaze omwaka mulamba tomulaba ate nga gw'omukwese kitegeeza nammwe mba mulina kuvunaanibwa aba olaba teyasobola kuloopa ku baana ba mwana we ate olwo abange sebo DPC gwe yasindise nkusaba mu mugambe ffe omukyala ne famire batulabeko bw'oba balina gye basenga ewala bagende eyo kubanga tubiwulira batandise okugamba nti ababaako obujulizi bagenda batuusaako obulabe kaakati basinziire obeekalangala bajje batuteme okusinga okuva wali mu kkoona bajje batuteme eyo endowooza yange bannaye mwebale nnyo okumpuliriza kakati ndowooza nkomyewo nate mu stage kati kiriwa kiti ndowooza ku saidi y'omukazi manya ku saidi y'omuvubuka tica tewali kizibu aha kati tuli ku saidi ya oba mukadde ya mukazi kati ku saidi ya mukazi mbadde njugwawo ku WhatsApp yange awo bangambye nti olwokusatu ayagala olwokusatu agende mu kkooti Masaka omukadde ne mutabani bonna bajja kugenda wa mu kkooti olwokusatu luno enkya mande luli olwokusatu tu wabanga omuntu ali ku police bond tekigamba nti omusango guwedde omusango omuntu wanga ali ku police bond eri just entegeragana ya poliisi n'omuntu oyo agenda akomewo wakomawo wasanga efayiro ng'eri redi ne bamutwala wa mu kooti then waliwo kyensaba tetwagala nnyo tufune nnyo obusungu yes obusungu bubaawo naye tetwagala nnyo tubeere nti ffe tujja kulagayo obusungu nnyo kubanga bwe tuba nga tuli wano bwe tuteekamu obusungu obwo ffeffe essaawa endala ejja kubeera bubi ate essaawa endala ejja kubeera nnungi so njagala nti tuteekewo obusungu nga butwateeka luli kubanga mwakimanya ne kimala omwaka nga temutuukayo so tugobere ekiriwo kati anti olwokusatu bano abantu bammwe bajja kugenda wa mu kooti tu nze sina obuyinza okugamba nti omuntu ave mu kitundu pozi ofisi ya RDC n'aba LCs bwe bana obuyinza obwo nze sina obuyinza nenze n'obuyinza okugyayo omuntu mu kitundu baleke kumutta obwo obuyinza mbukola obwo so abantu bamukama omusango gwamwe weguli muleke okugutya kiringa guli kali waliwo akasajja kali awo nako kakwata omwana awo omanyi abantu bamuno baagala nnyo obwana simanyi awo kukoona awo oyo omusango gwe baguwadde mu high court kati oyo omukadde omukoona awo akaana k'emyaka 6 awo kukoona awo so naye bagenda kutandika omwaka ogujja omwezi gw'okusatu awo tujja kutandika okuwoza nabo nange niwe omu ku bajulizi so ekyengamaliriza bwe nti wetubanga bakuyise mu kooti high court njogera mu high court nga siyero abadde agamba high court omuntu takukubira essimu nti genda high court nkusaba omugambe mpa summons mpa summons summon wogenda ne summon mu high court singa amakooti zino eza wansi high court esasula sente za transport esasula ne lunch yo ne ka breakfast ko high court
eyo wotuuka eri woweerayo obujulizi ogenda mu registry wakasya nga bakusasula kasenteko oba ovudde moroto ndoboza yewala oba ovudde kisoro naye yewala bakusasula oba ovudde wano nkoni n'ogenda mu kooti omutwalo tebagaana kukuwa omutwalo gw'okutransport okugenda n'amadda. So tuleke okuteekamu emitima bano abantu bagenda mu kooti. Saba abantu b'enkoni mubadde bumpuliriza nnyo naye olwalo simanyi. Abantu b'enkoni, abantu b'ekiyingo tewali akakodyo olaba nze saaliwo ne imbifuna ufuni kati indi ku simu olwokusatu tugendeyo mu kooti analaba omukadde analaba n'omuvubuka. Amina, thank you. Neyanziza nnyo neyanzeege amanya gange nze Mugerwa Umaru Mungereza. Basebo tuve ku bintu by'okusaaga ku kigambo ekyo. Nze nina osi wuyo yampeereza ebbaluwa ngende nkwata omuntu nga yeebase ku mwana wa munne. Naye abantu bagamba oli yajje wange nanga nti Umaru tukwata omuntu oyo atuwa emitwalo 2 omute agende. Naye nasalawo namukwata. Onfunye bulungi bwe namukwata era gyali omulamuzi yamulagira emyezi 6 okudda mu ki. Omwami ono ekabula soke tebakyamwagala lwakwata bantu. Onfuna bulungi kakati ekiri wano abazadde mwenna nga mmaliriza ekisembayo kubanga bampadde ebigambo 3. Nze mbabuulidde ekigambo oli yaŋŋamba bampe emitwalo 2 nenjigaana ne mukwata. Ekyokubiri nkyogedde ow'ekabula soke. Ekyokusatu abazadde mwenna nange ndi muzadde kubanga nze first born wange namuzaala 46. Ffenna tuli bazadde naye abazadde ba wano kyemuyina ensobi mukama wange gye balina ssebo. Mukama wange ŋŋamba ono mukama wange ssebo ensobi abazadde ba wano bonna gye balina bwe bakwata ku mwana we tayagala bamwogereko. Tayagala kwogera ku mwana we naye ng'omwana we gwe muki bwe buki mukama amu. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. SB4 Media Tuggussa Enssonga. Olukiiko luwedde naye abantu si basanyufu. Kansoke n'omukulu natwe ku ndowoozayo olukiiko olulabye otya? Olukiiko lubadde lulungi kubanga luwadde endowooza z'abantu baffe erinnya nze Kibira Loizi ya ssentebe w'eggombolola y'Ekingo. Abantu bajjeyo endowooza zaabwe ku bamenyi b'amateeka naddala abo abaasobya ku mwana. Kye tusinga okwagala abantu abo batuveemu. Poliisi ebatwale obujulizi weebuli tutandikirira ddala ku obwo obwalagibwa SB4. Era ensonga lwaki mbeebaza nnyo aba SB4 okuvaayo ne mulaga ebintu ng'ebyo ebikwata ku mitima gy'abantu. Mmwe mwazuukusa poliisi erina okujja okukwata abantu abo. Baakwatibwa omuvubuka eyali asobya ku mwana n'ennyina eyali akweka omuvubuka. Kati twagala abantu abo baleme kudda ku kyalo kuno. Police bond era Bamutadde.
yes omukadde bamutadde ku bond nekyatukanze kati ffe kyetwagala bamuzzeeyo twagala agende bumenyi bw'amateeka kubanga naye avunaanyizibwa kyenkanyi ku musango ogwakolebwa. Tuyanza kanfune ku bantu abalala wano bamama kambabuuzeeko katini mubaddemu mu lukiiko olugenze lutya olukiiko? Amaze olukiiko ndubaddemu naye ndabika sitwategedde mulamwa gwatuleese mu lukiiko kubanga tetutegedde kikyatuleese mu lukiiko era nze nvuddewo siri mu mativu nabibadde mu lukiiko kuba mbadde sibitegeera tuwiddeko nti atagoberera olukiiko batugambyeko nti omukadde bamuwadde police bond omukyala kikusanyusizza kikunyizizza? Sandigambye nti nno kinsanyusizza naye ekyo baali kitugambye before nga tebannakuba lukiiko baaligenza okujja okitugamba ng'omukadde tebannabamuta ne babanga oba abatwebuuzaako naye kati batugambye kiwedde. Singa babeebuuzizzaako wali wadde endowooza ky'okumuta n'okubeerayo mukomera? Eddembe ly'obuntu omuntu yenna waddembe okufuna police bond kati ekyo kirimu nnyo obuzibu nti nno oba yafunye police bond oba teyagifunye yabadde ateekeddwa ogifuna kubanga muntu. So twayanza kambuze ku bakyala bano tubadde mu lukiiko nga temuwakanya n'abakulu boogera. Tubadde tubakanyiza ddala kubanga ffe tulina abaana abawala myaka gino emito gye tuliko ne tuzaala kati ogusajja ogukulu ne guve ne gujja kutukwatira abaana ate badde ano bawoza bino bawoza oyo omukazi tebaali mugjeyo okoleeta ekikolwa osula wali omwana asula wali nogaa towulya byakola mwana wa munno amawulire mugajja nti omukazi bamutadde. Omukazi tubadde tuwulira akavuvungano nti bamuta nga tubiwakanya naye ye yajidde ddala natugamba bamuta luno olunaku lwe twazika aba accident awo ku lwokubiri ku lwo lunaku lwe bamuta nti alina wa mutabani we naye bakola kibi nnyo kuba ogwo omusango gwa singa mumulaba ku kyalo kuno talina kusala omusajja wakulaawa tufunye taata w'omusibe lwaki tayogeddeeko erifa abantu ate nga abaddewo mu lukiiko abaddemu obadde atudde wali ku ntebe esooka chairman defense ali abadde alyanye na defense abaddewo abatuuze bagamba nti taata w'omusibe abaddewo lwaki tayogeddeko kuba abantu ndowooza yazze kukeneka yazze kulaba kiki kigenda mu maaso naye kale kubanga omwami oyo bambi ye ng'omuntu sijjaga nti alina obuzibu kubanga mwami Magembe musajja wa buvunaanyizibwa ate ozaala mubiri tozaala ki naye binyigizi kubanga naye kyemmanyi kyalabye wano waddayo famire yategedde weeri kubanga abatuuze bwe baba bateesa nti tebadda ku kitundu then ekyo kiba kirala. Maama nawe jangu defense abatuuze beemulugunya nti omukyala bamutadde nga bakambwe bagamba tasala tebagezanya bamulabako kuno bwega defense okoze magezi okudefensinga abantu bano. Ekyo mu butuufu nange kinnuma ng'omuntu kubanga emizeegyo tegigenda kuva wano lwansonga nti buli lwolaba abantu abo nga bagenze nze nakugamba nti abeekabasoke gye bali kati ow'enkalu agamba nti ne bwe tugenda tukola ki tudda oba okiraba tegigenda kuvawo wano kubanga gade essaawa ya leero ono omukadde yakomyewo mutabani we gyali bagambye nti they have their right okufuna ki naye wano singa batunuulira embeera y'ekitundu ne batunula nti emisango emeka egivudde mu area eyo ne bakwatako at least ne bakwatako ne bakaligako oli ne bamumba bondi n'abeerayokko naye kiruma nti agenda ne yeekwekako we yeekwese bino abatuuze boogedde ne bwe kinayita ebbanga nga mwezi ajja kudda. Olwokusatu tugenda mu kkooti banne muwulidde mwenna olwokusatu munaabeerayo mu kkooti tujja kubeerayo era nsaba abatuuze b'enkalwe bagende muki bategeere ebikola ki tebabibuuza chairman buno buvunaanyizi buno baleme gamba nti simanya mulogo simanya ajja tuloga ebyo byonna nabo miteeke ebbali banoonye amazima ne justice by the way kankulage nti abatuuze abantu b'omuno mu kitundu b'omuluka gw'e Kaganda bonnyini kati be balina okwerwanako kubanga buli kati buno bwoba bitunuulidde bo bennyini be balina okukola ki balaga obutali bumativu baabwe ku bantu abo. Ebitano byempulidde mu lukiiko mama wadogama ngera bwe batugambye nti omuntu aba n'eddembe okumweyimirira
bwe kyandibadde bwe kityo nga bw'aba n'eddembe okweyimirirwa nze ŋŋamba omukadde ono tebaali mukwese kuba okuva lwe twafuna amawulire nti nno baamuta tetumulabangako ate nga tuli bamuliraano era waka we takola ki tabeerawo naye ng'ate yandibadde abeerawo kubanga kyabuki kya buntu kubanga alina okukola ki okweyimirirwa ekisooka si yeyaza omusango tetumugala nti amanyi nnyo ffe nga ffe kubanga twali tetubeera muki mu nnyumba naye okuba nti alina kyamanyiiko waddembe okweyimirirwa naye ate kino kye bazze balinga babadde batwebuuzaako babazze tubuulira nti nno baamutadde naye tebaamutadde nti nno baamutadde embwenkanya kuba singa baamutadde embwenkanya yandibadde ajja ewuwe okitegedde naye kati ekyokuba nti nno tebaamutadde embwenkanya ensonga lwaki bamukwese singa mu lukiiko lunazze ne mumulabako mbuza muzeeyi singa abadde mu lukiiko luno nga wabatusuubiza nti abadde wakujja mu lukiiko okulabikako kyalebadde kitya nze kyendaba ku bukambwe bw'abantu badde basiise bantu balamu nnyo naye nga balinze bonna bamagamaga balaba oba ajja baba bamuleeta era chairman abadde agamba naye chairman wekyala abadde agamba nti naye alinze abakulu abamusingako kubanga ensonga zagenda ddali waggulu ye yabakwasa eri era ne osi neyagambye ensonga zikwasa bali naye balinze naye nga buli muntu abadde wano era kyobudde olaba ajo oli agambye nti ye yewunyiza nnyo kuba byonna bye baleese balabinga abadde mu mboozi zaabwe endala naye ekinyusi kyabali abantu kibajjiddeku wano ekyovula kisomye abantu okubyala ebiranyo byonna buli omu ajja n'agana baba ategedde balabire ddala omukyalo oyo naggwano yajja kati nze nkitwala nga naggwano kubanga toyinza okubawulira n'omubbi naawe oba mubbi kati bwabanga abadde asula n'oli mu nnyumba olunaakola ebikolwa bannabuddeku omwana omu yagenda n'aloopa owaani owa jjajja dadi simanyi tica yankutte mbu n'amugamba togeza n'okyogera nja kukutema naffe tugafuna eno bbalibbali naye ebyo nange babinoonyereza kyovula bamaze n'okugoziga ne bamanya nti alina waali bamutadde era weebuuze bagategedde batya kubanga omuntu wabusera kiro ne bakumanya emisana kyekyo tweyanziza nnyo kambuze ku mukulu ono kati nnyo taata waffe mu lukiiko baddemu bulungi ebivudde mu lukiiko obiwulidde temuli basanyufu ku kyalo kyo tetuli basanyufu kubanga bulabika kati obwenkanya amaanyi gampedde gwe mbadde nsibiddeko olukoba kasana kulabye ng'oli musajja wakiga nti amaanyi gampedde DPC bwe yali akomunikatinga ne chairman yamulaga nti agenda kubeerawo era n'omusibe omukyala agenda muleeta balabe reaction y'abantu oba asobola okudda ku kyalo oba bagira yeewoguddemu naye ate kitubuuseeko DPC asindise mubaka tazze omusibe tazze ate tekitumalidde mu kutunnyonnyola ennyo nga batugamba nti amateeka ga Uganda gagamba nti teri muntu atasobola kweyimirirwa kati okugamba nti amaanyi gampedde kitegeeza n'omusajja kyangu okweyimirirwa singa kyemayi nawe jangu kibuuze ekibuuzo n'abatuuze singa mukiwulirako nti n'omusibe omusajja yeeyimiriddwa n'afuluma kikyatuzzako ku kyalo ekyo mu buli lwembeera nga nsaba Katonda saagala kituukewo kubanga buli lwe kinaatuukawo n'aba nti akomyewo ate egenda kuba mbeera ndala kubanga nagamba DPC maaso ku maaso era kyemmanyi tamanyi Luganda naye ng'apiikingamu ebimu ne mugamba nti okumbatwala obatutte babiri naye kyenkusaba tokola mu nnaku 3 ne tuba nga tulabako omu ku kyalo kyakoze DPC eyali amuvuunulira yakimuvuunulira mu luzungu era n'akitegeera kyava agamba nti amateeka ffe tukwata ne tuweereza naye ate bwe tuweereza basobola obbazza olwaleero era twagala n'okumanya baki abamweyimiridde kyamagenda okubuuza chairman omusibe omu bamuwadde police bond tukitegedde wano ani yamweyimiridde siyinza kukugamba nti gundi oba ani simanyi yamweyimiridde naye nange ntandise kubanga mbadde kyembadde nninda nze muntu era nje nekinalowooza
DPC yali ategeeza nti bw'anajja n'omusibe wano okusinziira ku mbeera y'omukyala nga gye yannyonnyolamu nti yafunamu obulwadde ate n'emyaka ng'akuze kubanga is over 60. Kakati naŋŋamba nti kyandibadde kya buntu bwe tujja naye abatuuze tujja kubasomesa kubanga omuntu waddembe okukola ki okuweebwa bondi nemuga kituufu naye simanyi mitima gy'abaki gy'abantu. Ekyokubiri ngera kye nali ndowooza nze ng'omuntu nti omukyalo olinga bw'ali kubanga omusango ogugwo gwali gumuvunaanibwa just kusirika. Ekyo kyabeeradde kyangu kyakwetonda mu bantu wano nga bwe babadde nakati bannange mu nsaasire waliwo obutamanya kintu gye kigenda kunzikira naye mu nsaasire ensobi yajjawo yajja ffenna esobola otutuukako naye mu nsaasire kati abantu ng'abantu bandibadde bakola ki bayizo gati omukadde si yazza omusango naye ensobi yakugamba nti kukweka mwana we kumuzibira kubaako kyakola ki kyayogera abantu bali badde bamuddiriza naye kati reaction nga bw'ogirabye kati nga nange Ssentebe ndi ku ddoboozi ly'abantu ndi ku ddoboozi ly'abantu kubanga abantu bano boolaba bateekwa okuba nga ate abamu mu bo baali bamanyi okuva mu mwaka omulamba bateekwa okuba nga balina information gye bakola ki gye bamanyako naye nga tebasobola kufulumya okiraba so singa kyali kizze osanga ate bino byonna tebyalikoze eki tebyandibaddewo naye nze ku kyo ng'abatuuze basazeewo nti tadda ndi na ddoboozi ly'abantu. Defense chairman n'abakyala abantu b'okukyalo mulowooza DPC tabaliddemu olukwe kuba mu kutandika olukiiko luno twategerekeseko nti agenda kujja mu lukiiko luno n'omusibe gwe bawadde police bond batunnyonnyole bulungi DPC talabiseeko mulowooza tatutidde mu lukwe era tumazeemu amaanyi kubanga ku bantu bombi bebadde nsuubira nga bwe twali ku mulimu ogwo district CID alibadde waali wano naye tazze DPC tazze ate ali wa RDC alinza oba minisita oba ati naye ate era ofiisi bagigabanya CRO mupya ensonga zino teyazirimu kibadde kyetaaga omuntu eyazirimu from the beginning ng'azimanyi bulungi era olaba nti mu kunnyonnyola kwe tannyonnyoddeko ku nsonga zikwata nnyo ku bintu bino kubana abaze kuliko ko eyaliko nga batwala abasibe tewabaddeewo no kale kibi nti DPC mnoli omukyala yaliko ne side wenkoni tebabaddeewo ate nga be bali mu nsonga tebakitegeddeko naye ate rudda bw'okitunda ne side endala nti kino weekiri naye ate kiri abadde ku kino kinene naye ate bw'oba otunuulidde ekireeta minisita nti kyaki kya district number nga tetuyinza kukiziyiza toyinza gaa nti DPC tajja kubeerawa olwawula nti ekizibu kyakoze kimu nti omuntu teyamutegeezeza mu budde mu briefinga mu budde kiki kyayina kukola ki naye nga kiri kyabaddeko ate kyansonga nnyo kubanga kyekijja abantu mu buki mu bwavu kubanga bino weebiri naye tetuteekwa okubeera mu mbeera eki ennungi oba okiraba tweyanziza nnyo abatuuze singa omukyalo nazze mu lukiiko n'abeetondera naga bannange mu nsonyiwe mwali musonyiyo okuddamu okubeera mu maka ge era nze ayina ekirowoozo mu ndowooza yange ne DPC bwe twali twogera kuba namugamba nti omukyalo ono at least amale emyezi 3 mu kkomera abonerezebwe kubanga olaba asirise kuwe abaana abamutabani we ate olwo singa yalaba wakyalo kibuuzo kinene nze kinandiroozezza omukyala toyinza kuŋŋamba n'omwana yennyini abaaliwo mwaliwo nga n'omwana n'abulwa gwasigala naye nga kitegeeza abantu bonna fe ate kye tutaali tutamanyi ng'abakulembeze nti ng'abantu bonna balinako embiibi abantu b'okukyalo mwenna tekuliko mukwano ne baba babi nga gwe omugwe mulungi nze kye nandiroozezza amateeka gakole naye bwe ganaba gaganya okukola ekyo nakyo abantu bajja kukola so tweyanzizza nnyo tweyanzeege ndowooza olukiiko luno lutegedde bulungi tusaba ekitongole ekya poliisi kikole omulimu gwakyo otherwise abantu bagaye bagenda kubanga beekolera bo ogwabwe
tusaba polisi y'e Naggulu, polisi y'e Kibuli n'ebitongole ebirala byonna ebikwasaganya amateeka ensonga zino muzitunulemu. Gino emisango mu byalo gibeerawo ne mu bibuga, naye ekisinga okumalamu abantu amaanyi nti bwe bakwata omusibe oyo amalayo ennaku bunaku ng'ate ateebwa. Ne twebuuza nti amateeka ga poliisi oba amateeka ga Uganda poliisi omulimu gwayo gwo egukola ddi? Ze muzzukulu wa Kabajja tubadde Masaka ku Lwokusatu tugenda mu kkooti bannange ndooza mwewulidde bulungi. Tugenda mu kkooti we tusuubira tujja tubabuulira ze n'abasawo mmeka ensonga zino tukyaziriko nnyo paka otunaaziggusa. SB4 Media Tuggussa Enssonga, mbere bulungi mweraba. Yaffe Tuggussa Enssonga.